One man's meat is another man's poison. Kituufu Litoni Namubiru ow'Ebungereza ne Arthur Kayima beeyagala. Litoni Namubiru omukazi omulungi bw'ati eyasoma akola alina akasente alina status mu basajja bonna mu nsi eno nga yalondayo Arthur Kayima omusajja eyeeyerusa eyesiiga kopagaalo eyesiiga lipstick ne ku njala nateekako ina ayambala ebyekikazi. Litoni Namubiru baamuloga aliko lubaale oba alina bisiraani. Ebigambo byampedde kodda. Allow me to introduce to you my beautiful soul, my beautiful human being, my amazing. Bannayuganda bangi beewuunya, abamu nga beebuuza oba kituufu Litoni Namubiru omuwala kaalaala bw'ati eyasoma alina status oba asobola okwagala omusajja alinga Arthur Kayima eyeeyerusa yesiiga kopagaalo lipstick ina ku njala nga n'engoye ayambala za kikazi. Era bangi ne balowooza nti omukyalo ono Litoni Namubiru aliko lubaale, baamuloga nti oba alina ebisiraani. Naye nze Eddie Mezaya ndi ttiimu Arthur Kayima era ndi ttiimu Litoni Namubiru. Njagala gwe munnayuganda olwaleero okitegeere nti tulina ekigambo kye bayita test and preference. Igwe kyolya nze nyiza okuba nga sikirya, ate oli kyatalya nze nga kwenfiira. Kati mwabalaba Arthur Kayima ne mumulabanga atasaanidde kwagalibwa, ne mumulabanga ekikolimo, njagala mbategeezi nti nno waliyo abamufiirako era waliyo abamulabamu omugaso. Njagala gwe munnayuganda omanye ekigambo kye bayita okwagala oba LOVE, love, temanyi kitiibwa kya muntu, temanyi sente, era love temanyi bulungi bwa muntu. Otherwise singa abasajja bakaalaala be bawasa oba be baganza abawala bakaalaala, naye tulaba abawala bakaalaala n'alekawo abasajja abategeerekeka ku sayidi yo n'agenda n'ayagala abasajja nga Bakayima Arthur ono gwe tuli mu kwogerako, oba n'agenda ku street n'ayagala omuntu asekererwa oba n'ayagala omulema naye ng'ate mwavu. Abasajja abagagga n'abalekawo, abasajja abaasoma n'abalekawo. Ekyo kye bayita test and preference. Njagala gwe munnayuganda omanye bino nti omukyalo ono Litoni Namubiru kituufu yasoma, kituufu alina status, abeera Bungereza. Igwe olowooza abasajja abagwa mu kiti kye babuze gye bali, naye ye Litoni ayinza okuba nga tebamukolera, nga Arthur Kayima gwalabamu ekyama kye, era nga bw'abeera ne Arthur Kayima awulira nga asetolinze. Gwe weebuuzeemu n'atuuka okulinnya okuva e Bungereza n'ateekamu tiketi, n'ateekamu sente za wooteeri, n'apangisa emmotoka gye bagenda okuvuga, n'amanya nti bagenda kulya sente bwe ziti, n'agenda e Uganda asisinkane Arthur Kayima. Era gwe omutumbaavu n'osigala nga weebuuza nti kiki ekibagatta. Arthur Kayima muntu. Njagala gwe munnayuganda omanye nti bw'obeera ng'olaba Arthur Kayima ng'ekitagasa, trust me, naawe kennyini ali mu kujerega Arthur Kayima
waliwo abakulabanga ekitagasa agakatuna mugulu ensi bweti bwetambula nga bw'oyambala igolowooza onyumye naye ng'ate waliwo abalala abagamba ayambadde biki ebyo omukazi oyo naye omusajja oyo naye obalaba bwe yeekulira naye ng'ate waliwo abagamba nti banna katonda bwampa oyo abeera amaze. Mbeegayiridde bannayuganda tulekerawo okuyisangamu bannaffe amaaso. Kayima alina omusaayi mumyufu nga edimiza gwe nnina naawe eyeeyita ow'ekitalo omusaayi gw'olina tewaliiwo njawulo gwoyinza okubeera kale ng'olina ssente oyinza okubeera kale nga teweeyerusa naye ye ayagala okweyerusa. Njagala omanye nti okweyerusa nawe okusigala mu kkalayo byonna tubeera byambalo nti gweyagadde osigale nakyo oli kayambale ekizigo afaanane nga bw'ayagala. Sulungazi obuzibu obusangawa tulina buzibu obusanga Litoni Namubiru bw'abeera nga gwe yakulekawo n'asalawo n'agenda n'oli eyeeyerusa eyeesiga ina ku ngalo. Yes gw'ayagala. Ebintu bino ebya Arthur Kayima mbadde mbiraba naye nga nabyebalama. Arthur Kayima okuva lwe baamukyaza ku TV, ku TV ya NTV Farida Nakazibwe, abantu bangi basinduukiriza oba basinduukirirwa emmeeme nga beebuuza nti Farida Nakazibwe omukyala omuzadde biki byalaga ensi. Ayagala abaana baffe abalenzi beeyise ng'omusajja oyo kubanga waliwo yakola argument nti abaana bano bakula beegomba okubeera ku TV. Bwe balaba nga bakyaziza omuntu oyo ku TV omwana ayinza okugamba nange njagala neekole omusajja oyo ebintu bye yeekola nange bajja kunkyazaako ku TV. Duliba olwo nti Farida Nakazibwe bano ba YouTubers byebyo bye baagala abaana baffe abalenzi bakoppe. Nze nno Edimizaya era nenkiraba bwe nti Farida n'abalala bonna ba journalists ku mitendera egy'enjawulo bayina eddembe okukyaza Kayima mu ngeri ye oba yambadde biteeteeyi yamanyi. Sulungazi ye kyekimusanyusa. Njagala amabuulire bannayuganda bwe tutalekeraawo obusosoze nga tweyita ab'ekitalo bannaffe abalala ne tulowooza nti bo tebasaanye kubeera bantu olw'embeera gye babeera beeyisaamu. Uganda amazima gali nti eyatuloga ali waggulu ku kizimbe ekikyasinze obuwanvu mu Uganda. Kintu kya kisiru nnyo, kintu kya kigwagwa nnyo. Ate njagala mbategeeze kino, abakazi abaakabi abali mu grade za Litoni Namubiru, abakazi abaasoma, abakazi abalina kasente, abakazi abalina ebitiibwa, abasajja babatya. Mutya okubakwana. Nze nina mikwano gyange baddokita, balooya, nina abantu bemmanyi nga abasajja batya okubakwana. Nina gwe mmanyi musawo emulago, very beautiful woman, abasajja bamutya omukwana, n'atuuka okwetiga, n'atuuka okupaakinga emmotoka y'ewaka, n'ayambala n'anyuma, n'alinnya bodaboda ne zimutwala mu bifo mwasuubira wali abantu asobole okukwanibwa. Naye olw'okuba nti aba atukula nnyo, ayina kasente, abasajja bamutya. Abasajja banyumirwa nnyo okukwana omukazi ali obubi gwe basanze mu bbaala nga ali ebitategeerekeka oba anywa obwengo obusinga okubeera obwalayisi, oyo gwe beepikira. Naye basanga omukazi avuga emmotoka ensajja, ayina amaka agaakabi,
ayambala ennyambala yeeyo omukazi mulimya nnyonyi oyo bamutya kati noweesanganga abakazi abagwa mu mitendera bwegityo baagaddwa bukayanda baagaddwa abasajja abatali grade zaabwe kubanga mwe grade zaabwe mubatya temubakwana ate nga nabo bambi bantu baagala okubakwana baagala okubadansa BBC ekigambo BBC kitegeeza body to body contact nga tekuli kapiira tekuli kondo naye abakyala bano olwokuba balina sente zabafuukira ekizibu era y'ensonga lwaki olaba abakazi abalina sente batera okukwanibwa oba bo bakwana abasajja abali obubi kubanga omusajja alina sente oba alabikako ate era abeera muzibu ng'omukazi ono tasobola kumulimbalimba teriyo muntu mukazi alina sente asobola kuwana edimizaya kulwokuba bamanyi nti nange siri bubi ate nange bwe nsanga omukazi apaakinze emmotoka eyakabi nange mmutya kubanga mba mmanyi tajja kukkiriza beeyi nnene ate ne ngenda kwoli aweereza emmere era oyinza okwekanga ng'abakazi abo bammemba ba paalamenti abakazi ba minisita badokita balooya abawala abo abakoze abalina kasente ng'ate beegomba nnyo omukazi atalina kyalina alinnya booda nga beegomba omukazi akola mu kasaaluuni nga beegomba omukazi akola mu akeedi nga beegomba omukazi ali mu status bwezityo kubanga abasajja bo tebaba batya okubakwana nze nnina omukazi gwe mmanyi mukwano gwange e Kampala eyo alina edduuka sijja kwogera kizimbe kweriri kuba muyinza omutegeera yaŋŋamba nti edi ndi bubi abasajja mbalaba e Kampala naye mpulira nti okwekaza okugamba omusajja nti nkwagala ngezezzaako okwetega naye omusajja olw'okutunuulira embeera gye ndimu era oli oluba okumanya nti oyo erina nnyini dduuka liri nga bantya banziruka oli alowooza nti ogenda kumugamba nti ngulirayo akamotoka mpe essimu ey'ekikabo ekiri kubanga amanyi olina ssente kati omukyalo ono yaŋŋamba nti edimizaya era nakati wenjogerera ndi ku muyiggo noonya omusajja ava eno e Bulaaya atamanyi mukyalo ono amuyingiremu kubanga bali bonna abali abamumanyi wali teriyo n'omu ayinza kumuyingiramu ate Katonda mu ggulu baminisita baliyo balakasidde bamemba paalamenti baliyo balakasidde abawala abo abakazi abakoze sente ze balakasidde abawala bamulinnya nnyonyi balakasidde kati omusajja Kayima bw'abeera ng'ayimirira e Saudi Arabia n'agamba Litoni namubiri omuwala omulungi bw'ati nti ayiraavu Litoni nakkiriza n'awuliriza ebigambo bya Arthur Kayima gwe mbampa credit era Arthur Kayima abeera musajja mugezi njagala mbategeeze mwe bannayuganda igwe bw'oteewulira nti oli wakabi teri muntu mulala agenda kukuwa kitiibwa bonna bagenda kubeera nga bakuyisaamu agengege naye kasita okeera ku makya n'ogamba nti yes ndi wakabi nga buli gw'olabye osobola okumuyingiramu kubanga weemanyi nti oli wakabi ogenda kufuna obuwanguzi abantu bangi bali eyo bafa obwavu olwa inferiority complex ebali mu bwongo omuwala oyo mutya naye ng'ate Mukama Katonda osanga gwe mukisa gw'abadde akuleetedde omuwala oyo wakabi omukwana akugye mu mbeera ey'obuyinike naawe olabikeko ng'omuntu naye olw'okubanga oli mukali ak'okwetya omutidde mu kumutya atamutya n'amuyingiramu n'agaggawala n'afuna kapito njagala ekyokulabirako mu kitwaliro edimizaya
mulaba nfaanana bwenti nga mbeera Bulaaya nakabeera Bulaaya wenkoledde vidiyo eno emyaka 10 ndi Bulaaya nkola siri bubi ng'omuntu omulala bw'ayinza okulowooza naye osaasire Rita eyanjagala nga sirina wadde 10 nali nfaanana ntya nga nkyasula ku bikutiya simanyi kye nnaalya ensiri nze gwe zirya oba okitegeera naye Rita n'akkiriza n'anjagala ng'omwana Rita yasoma alina amadiguri muwala classic kaakati be bakayima nti Litoni Namubiru ayinza okubeera nga ye fokasi yagirabye mu kayima n'agamba omuvubuka ono wadde yeekola bino naye ate mu bbanga bweri tayinza okubeera ng'afuuse kino kuba kati weebuuzeemu abanzala waluli nti ndabika bubi nakati essaawa zino olowooza tebali eyo tebeekuba mpi nti Mukama Katonda lwaki tuwampa magezi agasobola okwawula Edimizaya ku basajja essaawa eyo abaali bakuba ebikalu abalina obumotoka kati Edimizaya yeegombesa ensi yonna naye ng'ate duli teyakiraba waliwo abantu abamu Katonda baawa wisdom amagezi agalengerera ewala ne bagatta ne baawuza ne bakubisa ate ne batoolako ne bafuna ansa be Rita kati ne Litoni Namubiru wadde yasoma abeera Bungereza kati naye ayinza okubeera nga agattagatta n'agamba nti Kayima nsobola okumufuula kino oba Kayima ansanyusa ate n'ekintu ekirala abantu abakozeemu kasente kaabwe baagala abantu ababasanyusa tebaagala abantu bababowa olwedde sente azirina olwedde takyalina kyeyeeraliikirira aba ayagala kisanyusa bulamu bwe yensonga lwaki olaba abakazi nga bazzabi waliwo abasajja baminisita abalina ebizimba abagagga abazibu abeepikira Zari abeepikira Donizera yes naye ng'ate bo tebabaagala Donizera n'agamba kangende e Uganda neefunire Big Eye embeera gye yalimu Zari n'agamba nedda nze kannoonyeyo oli kubanga sente bazirina kati banoonya kibasanyusa ba Badi Black basisita ba Edimizaya bangi bava e Bungereza bava e London wonna gye bali Canada wa yonna gye bali Dubai South Africa ne bagenda e Uganda ne beefunira ababoodabooda baabwe ne beefunira abakuba bulooka ne beefunira abatambuza emmere ne beefunira abakubi obutayimbwa kuba ye aba ayagala kumusanyusa sente yazifuna ebizimba abizimbye ayagala muntu anaamugobako stress ate ng'alaba bw'ana ayagala omuntu ali mu kirasi z'aba Edimizaya ngenda kumwongera stress nja kuba ndi wano ate mbala kukola bizinesi bweti ate nina okugenda egiini ate nina okunoonya tiketi y'essente etonotono naye omuntu ali mu grade bweti ajja kuba talowooza bintu bya tiketi kuba talina ssente talina gy'alaga bw'abeera ng'alina gy'alaga era nga nze oba omukazi yakupulaaningidde kati ebyo byonna byonna abakyala babibala naddala abali mu kiraasi z'aba Litoni Namubiru sibagambye nti abantu bano beeyagala kubanga nze simanyi wabula ntunuulidde reactions eziri ku social media okumala akabanga okuva Kayima gwe baamukyaza ntunuulidde okuva lwe beekutte lu vidiyo nga bali bombi Litoni Namubiru ne Arthur Kayima ndabye comments z'abantu kwe kuvaayo okwagala okusomesa ensi nti omukwano tegulina boundary tegumanyi bitiibwa gwe weebuuzeemu bawala ba pulezidenti bandi bakwanye kuba bo babakuuma na mmundu njagala gwe munnayuganda atalina mabwongo weebuuzeemu kwini wa Bungereza be bantu ababadde bafuga ensi naye omusajja yamukwana
n'amugamba mpaako era Queen ne yeeyambula omusajja n'amulibakako n'amuzaalamu abo abalangira. Kitunuulire bapulezidenti abakyala omusajja amukwana. Laavu temanyi nti oba gwe oli pulezidenti oba taata wa pulezidenti oba oli Queen oba oli mumbejja oba oli ki oba olina ssente oba tolina. Abasajja nga ba full stop bandifunye abakazi bakapere. Bannayuganda tukozesa intaneti osanga omukazi asala okwesimba okuba Messi naye ng'agenze n'omusajja atayogera, agenze n'akasajja akeekulula nga ne waba agenze mu toyireti yamusangula bbi naye n'amufumbirwa ng'omukazi wakabi nga yasoma. Kati ekyo kye bayita omukwano. Arthur Kayima bw'obeera nga kituufu abantu kye boogera nti weevulunga Lytton Namubiru nkuwa respect. Lytton Namubiru bw'obeera nga kituufu weevulunga ne Arthur Kayima nkuwa respect. Nze wali abantu abaagalana sissayo kyange ate era mmanyi teriyo kigaana. Katoki kambuuzeemu bangi mugamba Lytton wakabi, kituufu nange mulaba wakabi, yasoma abeera Bungereza alina kasente. Arthur Kayima simanyi Saudi Arabia ne mumudescribinga mumuyita diikuula simanyi biki ne mumutuuma amannya amayitirivu nnyo. Bw'ayingiza ssemusajja we mu Namubiru Lytton omulungi bw'atyo teguyingira. Oba bwe gunaayingira munda eyo gunaasobola okumugamba wadde nnyingidde naye ndi wa Kariyoki, wadde nnyingidde naye ndi diikuula, wadde nnyingidde naye ndi wa Saudi Arabia. Tekiriyo. Oba oli minisita oba oli pulezidenti, muwala wa pulezidenti, simanyi ate nze Queen ndiro yanasoma nnyo, simanyi ndi mulamuzi. Ffenna omuggo gwa Musa bwe gumuyingiramu akkakkana. Ate kankube n'abakazi abalina engezigezi bano abeekozesa biddirudozi biddole. Era naye atuuka ekiseera ng'ayoya ka BBC nga bw'oyinza okubeera onoogamba nti njoya kanyama akasiike n'aliridde kayogati oba leero kansiike ku kyennyanja nabo nga bayoya ka BBC bakoye kiddole. Nabagambye BBC kitegeeza body to body contact for a fresh enjoyment. Body to body contact. BBC kola ebintu bino wammanga. Beera mugonvu, tomunyiiza, muwulirize era kkiriza nti is your savior. Trust me. Ojja kufuna essanyu, ojja kufuna visa, ojja kubeera bulungi, ojja kwebaka ku buli obutegeerekeka, ojja kufuna ssente. N'omwana wo gw'ogamba gw'olina Arthur omusitule mu mbeera ez'obuntu era omukuze mu mbeera ennungi. I tell you, abakazi bangi batujje ffe abasajja mu nvuba. I tell you, waliwo omuti ogwa Nabidondolo ogwawanga gwe guno, omuti ogwa Nabidondolo gukuyana tulinnya n'ennyonyi olwa Sserubambula. Waliwo omuti ogwa Nabidondolo, waliwo gulwanya abatonti n'abakadde, basiiga enjalo olwa Sserubambula, bazinanenino olwa Sserubambula. Olwo luyimba naluyimba 2,000. No, nedda naluyimba 2,000, naluyimba 2,000 mu 9 mu 8.